yayogedde ku background yo n'ayogera ku kiri muzeeyiwo n'amwogerako ekintu kye tubadde tumanyi kosaani eri abantu bagamba nti akaana bulijjo ke tumanyi ng'akembaata waagwani so tusaba otutangazeemukko mwezi ki. That is a very sensitive question because according to my background and where I've come from, I was born in 90s, you know. According to the people who knew my mother, they told me between 89 to 1990. Because omuntu amanyi mama wange nakati Masaka yakyaliyo yali one of the tight friends. My mom came from Rwanda, but when they came to here to the batandikira Masaka gye babeera, then bazaalibwa mu biseera ebyo bya ntalo awo nga zaakaggwa myaka nga 2-5 bwe batyo. Naye during that time of war bingi ebyahappeningiramu. I had an idea of the story today, but I wasn't sure. Naye by the time when nalabako mama wange period for like 5 years, yalina omusajja and nga muzaddemu abaana. So nange nemmanya nti oyo ye taata wange era nenkulanga ndowooza nti era nga tetubeera naye nga tetumanyi na gyali by then, naye nga waliwo omukulu wange Mande ye ng'agendayo twali tubeeranga Kyotera kuba twava Masaka ne tudda Ekyotera, kati ye nga Mande avaayo n'ajja naye nga nze mbeereyo mu kyalo bayitayo nenzi nga ndi muto. Maama wange yali tabeera nange nze, yali abeeranga ne Mande. Waliwo ne sister from muto yafa bali bamutasa naye nga nze alina gye yantwala w'abakwano be nga gyembeera. Saamanya nnyo bikwatagana ku nze na maama wange nnyo kuba nabeera nnyo n'eri family. Then nze nenkula nga mmanyi birala. Naye bwe natandika okuba nga nkula, so many people started claiming me ntandise okuvaayo. Abantu bajja oli nagamba kino oli nagamba kino. But until one time, like some years ago, nga ne muzeeyi Hassan afudde, nze gwe nali ndowooza nti ye muzeeyi wange, ne bajja nga balina some proof, you know. Nze ndikaana kamanyi nze nkulidde ku street, natandika okwerabira from the age of 5-6 until today. Nze nga simanyi taata wange yani, simanyi mama muganda wa mama wange. Ku side ya mama wange nali manyiye ne taata we bonna ne bafa. Mama wange yasooka, kitaawe n'addako. Tegera taata we bamuziikana mu ttaka lya kansema Ekyotera kubanga yali naye talina baganda be baali bali awo. So mama wange twamuziika Ninzi Kaliisizo, Ninzi Buzirandu. Bamuziika mu maka ga bakwano be kuba by then yali yakagula n'akataka katono kali mu kyalo. Mukwano gwe kuba family gyali efuduse family aga ono wakati yafuuka waluganda muziike one, era it's my family until today where they buried my mom. Kati mala okutandika n'okuyimba nfuse wa kabi, waliwo abantu abajja ne proofs ez'enjawulo ne bandagako ebintu ebimu nindaba nga bikwatagana. So I decided to go. This thing is sensitive because nyina abantu benkuze nabo and they are my sisters, you know. I have my sister, I have Mande. I kyampaliriza to go ngende we nazika muzeeyi Hassan, tugyeyo akagumba, take it to DNA. So we took it to Dubai, and it came out.
but still is my father kubanga we share yazala mama wange abaana, so is my father, and nakula manyi nti yali awo, so is my father. And bino ne bijja bye mulaba leero, so I kept quiet kubanga nkuze nzekka sina kyemmanyi, there is no bond, ndi hasila wa ku street, kulidde mu Buganda wano, ndi musajja Muganda, nze buli kimu ekyange ky'Abaganda kyemmanyi, era ne bwe mba nga nyina mu kayembe we naatuula, bwe ntuula n'Omuganda emboozi gye tusumululeba enyuma si mu bubi naye kyemmanyi kyekindi muli wamu. So bond eyo nempa hard time, but with the time netugenda nga tujja tugezaako okukwatagana tukyazimba. It has taken some years. That's why I didn't find it necessary to talk about it, because it is in visible. I don't want even to go further, but it is whatever it is what it is. That's what I can say. But all in all, God is good. I'm here. I'm a superstar today. Everyone knows me. I have family. I have friends who turned into family. I have fans who turned into family. I have a very, very big, wide family. I've managed to make some money. I went back to Masaka. I bought a big land. I started my own family as number one beginning. But today, I'm so grateful that some things are coming out today. And it's always good to have a belonging, but that we shall see. I'm so grateful for everything. I don't want so many questions about that thing. That's what I can say for now, and don't proceed from there. Era eyo close chapter tukimaliriza ekyo, tugenda kufuna ebibuuzo nga bitaano, ekyomukisa omu tetugenda bba na one on one. So to copyright management system. Yes. And for me, I would want you to allay the fears ezaaliwo naddala okuva mu ba stakeholders, media gyegwa, ba DJs nga bafunye abamu okukola ki okutya bagenda kwetaaga okugula akuuma ak'okuteeka mu ki ak'okuteeka mu system okuba abamonitalinga ki engagements ezo zigenda kubeerawo mu maaso, kigenda kubeera rushed. Kyembadde njagala can allay those fears. Nze ndowooza abantu tebalina kutya kintu ekyo. First and foremost, according ku bintu bye tuli mu kuyiiya, it will not be the DJ paying. Ekifo DJ mwakubira kijja kuba kisasula emitwalo nga 5 omwezi. Ezo nyingi si nyingi. Kaakati bajja teeka ku kifo ne baba bagambye teeka ku gadget yo, sirabawo buzibu, because you are not the one paying. Ebbaala oba ekifo oba hoteri oba kiyegenda okubanga esasula. Bw'obanga oli bbaala ono oba something that's I don't know. Ate nga akasente katono. So engagement yes. Then eno track eyo gy'owulira boogerako ye gy'okutrackinga who should receive what basing on the playlist. You know, like how it is happening in other countries. We are benchmarking from the countries that did it before us. It is very easy. Then kintu ky'okuharmonizing a split between producers, writers, n'abayimbi, response ebadde etya okuva mu different. The spreadsheet page is there already. It depends on the negotiations in that particular meeting or project on how you bargain. Yeah. Tweyanza nnyo Sanchez ekibuga kisemba Eddy, Kenzo kyange kiri kwera ku copyright. Aba stakeholders abamu abayimbi ya complaining nti mwabasuubiza copyright naye mwawaddemu album. Copyright is coming. We never gave them album. Twagiwadde muzeeyi not them. ekyo kiwedde nga tumaliriza album. But I wanted my guys to say hello. Yagikoze. We are going to be releasing it on YouTube and platforms of UNNF. We are going to be releasing at least one track a day or 2 days. It will depend on the meeting. But have you uploaded a song at least? Please upload one now. People need to hear this music. Make sure you upload the number 1 track. Let it be on YouTube today. And then tomorrow another one.
because and then we should release this music because we are starting campaign soon. Release this music. In fact, you should release it at once and people choose their favorite. Release it at once. Please do. Thank you. Because the president launched it yesterday, and I think it is good. It should be out immediately. Today. Put it out. We're all gonna be out today. Yes.